Bye. Chin. Go. Piga risasi tatu. Amri ya kwanza. Risasi ya kwanza piga. Abawagira Muhozi emikono waggulu, abawagira Museveni emikono waggulu, abawagira Kyagulanyi emikono waggulu. Be bali wali era bwebwemu kankoleranga bayampenga birano kankoleranga emirimu yawe kankoleranga bidawidi akakukolera emirimu yawe wamwereze kankoleranga emirimu yawe kankoleranga Richard Muhumuza akakukolera emirimu yawe Katonda atuyambye ne bakwatibwa abalala ababadde bagenda okuttibwa tibajja kuttibwa. Jobi yaguma kandi otaterebuka ebyawe ruhangana abimanyi amafuzi gawe nigaza kukira musange kintu kiri murara nze senga teneyunge kulayini tusale nga tutambula kubanga omwana nina tuwaniriza mwe bali kujja. So abawagira stability mu ggwanga abagala enkulaakulana tetukuba batakkiriziganya nabo. Ani amuzaala? So tosobola kuwagira mwana nga towagira kitaawe. Omukulu avudde mu ofisi ya President Farouk Kirunda yimirira abantu bakulabe. Nze ba MC babadde tebatukkiriza okutereeza erinnya lyaffe erya gavumenti. Tuleme gavumenti eno yaffe, gavumenti be baffe abantu. So ne tujja kugamba nti baminisita tebakola naffe tusirike. So okwogera nagamba nze njogere mu kifo kye. So Gashumba wabadde amweteramu n'engamba tontamanyi atuwadde kazindalo kano. So Mwami Farouk Kirunda tegeeza sigenda kuddirira ngenda kwagala Katonda nga bwe simwagalangako era ngenda kuweereza Katonda nga bwe simuweerezangako ate nnyina obukakafu nti ffenna abali wano n'obwana obuto bujja kuva mu nsi nga gavumenti eyatandikibwa Museveni yekyafuga. Nkiddamu nti nnyina obukakafu nga n'obwana obutono abali mu mbuto abali wano tujja kuva mu nsi nga system eyatandikibwa Yoweri Kaguta Museveni nga yekyafuga. Simanyi bwe kinaabaawo naye tejja kuvaawo. Ye Richard yansuubiza kyamadanyala okwogera kubanga nagaana okukkiriziganya naye era nga buli lwakyogera nkisazaamu nga Peetero bwe yali asazaamu ekyokufa kwa Yesu. Ne Richard abaana bange bakimanyi, mukyala wakimanyi for the last 10 years ng'agamba nti amasasi bwe gali bagakutta nga mangi nga galina kutta ye bagali banga galina kututta fembi ku masasi 10 ajja kulyako 9 nja kufuna limu. Akati ne tubaddeawo ate weewunye Richard ng'asaba essaala enzibu ng'agenda e Somalia n'agenda e Congo naye nga bw'aba agenda omanye essaala gy'asaba bw'abaawo ayagala okunzita tajjanga nga Richard tannadda. Essaala ye ng'egamba abamumanyi bonna abadde akibagamba. Essaala ye ng'egamba bwe bali babaakunnumba tubeera babiri nanfiirira era ng'abaana be bakimanyi nti baana bange era nga yabagamba dda don't worry
oba kusoma oba kubeerawo temweralikirira nga simanyi Richard ali nga Yonasaani mu Bayibuli yagamba Dawudi nti tojja kulema kubeera kabaka era Yonasaani yali asaanidde okubeera kabaka kubanga yali mutabani wa Sawulo kabaka naye n'akakasa Dawudi nti alibeera kabaka ye bonda bono tosobola kumanya nti ndiko ebisago etwabadde mu ddwadde bankubye empiso nnyingiko ne wabaawo yatutte ekifaananyi oba yabadde musawo ng'empiso omaze ozikuba wano waliwo kapamba ke bataddewo ne bafuula nti yeddamegi gyennyina naye sijja kubeeyambulira wabula amasasi bwe gaatandika ndowooza abiri agasooka kuba katugenda byo ku mulambo bamukuba ndowooza wane bwe gamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagambe eza gayitawo abiri oba gayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield abasajja bayongera okuba amasasi nga nze mpulira omugongo gwange gwonna gunnyogoga mbadde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunnyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge Richard nangwako Mukama n'aŋŋamba okutama nenkutama nebakuba Mukama nempulira eddoboozi nga liŋŋamba tewenyeenya leka bakoofaminge nti mwembi muli bafu naye muno bw'aba mulamu nga naawe oli mulamu ngenda kukubulira ekiddako Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋamba ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula nenoonya wensimbulira kino twali gwe nakibuulidde Richard ng'ali kuli kunza amasasi gange gonna yabadde ngabo yange Richard tiyabadde wakufa yafudde mu kifo kyange Richard yafudde mu kifo kyange amasasi gonna ge bandinkubye Richard yangwako ekintu kye yaŋŋamba nga sikikkiriza kyabaddewo yakikoze kati omwoyo mutukuvu yaŋŋamba nti simbula nga wabeera gye yaliiva wonna yebaseewo nanga nebaseeko nze ndi wansi wa steering. All I want to say, I'll always love my dad even if he has gone away. He will always be on my heart. He has been a mentor, he has been a teacher, he has been my role model. Turi mu birori bya Richard tumusezera Mana nuko yabiteguye ngo iki gihe kibe gihari uko twe turi abana b'abantu ntacyo twashobora kwimarira ariko icyo nshimiye Imana nuko agiye ari umurokore kandi akagenda icyo yavuze icyo yasezeranye ari uko bibaye. Richard yagiye Somalia amarayo imyaka 2 abo yajyanye nawe nta muntu n'umwe wapfuye baragaruka hanyuma amaze kuhagera bajya Gasese bavayo bajya Kongo ariko nubwo yabaga ari Kongo yajyaga telefona akabaza pastor yaba yaje nago yararaga atarabona pastor kandi yaba ari no muri akavuga mfite guhereza ngomba kuba ndi hamwe na pastor kandi nkabikunda. Bantu bangi mugamba nti muli balokole nenga muyina emitima emibi bantu bangi bakererubaga bakerenda mirembe basala emirundi 10 nenga bwafuna mukisa kuwa obuki obutwa era mujja kwewunya nga tuli mu ggulu tuli ne Yesu nga mugamba gashumba nga sina time yamu lukumanyi lwaki kubanga privately twakola ebintu Katonda byakola ki byatulagira okuyamba abanaku okuyamba bannamwandu n'okuba n'ekisa eri abantu abeetaaga okukola ki okuyambibwa obwo bwe bulokole bwe neetaaga bwe bulokole bwa Bujingo
Bujingo bera mugumu totiitira yongeza na muliro ekira mwenna abali wano mufune okwagala ndayira nga ntya Katonda emyaka 10 from today tewali muntu ali wano agenda kubeera ku nsi kati mufiira ki lwaki mutiŋŋana betwaferwa twasiima abantu mwena nimanya mwaferwa mwena abaraga hali konkana gavumenti neitomahe twaferwa Richard yafa tutakirize ebitwe tugambire bitwe tuganireho natumwe ebyatugwa mu mbere konkana impamya tuija kutukamuzamo bene UPDF yaferwa omonjo mutokogu ukoko rahangana ko yakuna ko ya gender Alinda Vicky, the daughter. Number 4, Aine Feren, the daughter, beneficiary. Number 5, Ariho, the daughter. Number 6, Atkunda Vivian. Then, by the time of his death, he had not recorded the son in the records. I was told he had a son 2 months back. RA 19 Mumuza Richard was a member of Self-Help Association of Special Forces Command. The survivors will be provided from this association. We shall also assist the family process survivors' benefits, that is pension, at the UPDF quarters. May God rest his soul in eternal peace. That's a message from Commander SFC. Brigadier Bidi Mugisha. Ruhanga habwensa nungi government enungi lero ostamina muri ebyo biro titwishire kuziika omwana weitu mutabani weitu ow'Oluganda twine mirembe ani agireeta Museveni Yoweri Kaguta hasa ya lesiri beitaro omushaija oyina omwana w'omutabani akaleeta omusikaramu yahanda hati muralinda ki? We thank God for the strength. This is the baby boy. Since he was born, the only home that he knows is at my home. Ensonga ezogerwa ku Pastor Bujingo ensonga ezo okujjako ng'omuntu alina kizibu ku mutwe ate oluusi gwe nga tekinnaba kutuukako naye abatemu batemudde abantu bangi era nga mukirabako mukirabire ku Katumba Wamala goloza Katumba Wamala jeno yali asobola okuwaayo batta omwana we yasigale kakati kitegeeza nti n'ekya Pastor Bujingo ekimwogerwako kikyamu era ebyo ebimwogerwako ababyogera be bano nga abaddadda mu kyaki n'avumirira ebisiyaga kati abaagazi b'ebisiyaga be bantu aboogera ku Pastor Bujingo ensonga ezo nti yabadde mu lukwo olw'okupanga nti bafune ssente wa president